Zahara Nyakaisiki twamukulagange ennaku z'omwezi 12 January omwaka guno ng'alajja n'olwasente obukadde 9 bwe baali bamusabye okumuggyako ekizimba kino mu bwenyi ekyamuleetera ekirwadde ekiyitibwa mandibular ameloblastoma. Oluvannyuma lw'abazira ekisa okulaba emboozi eno ono baasalawo okumukwatizaako era oluwaleero akedde kutwalibwa mu ddongoosezo ery'eddwaliro erya Koso Entebbe. Godfrey Tumuhaise ng'ono akola n'ekitongole ki Christian Blind Mission CBM ekikwatiza ku bitongole ebirala ebiyamba abantu abalina obulemu obw'enjawulo era nga kye kigenda okukwatizaako Nyakaisiki mu bujjanjabi buno agamba nti okulaba embeera ono mwabadde awangaalira yali ku TV era n'emukwatako. Omwezi gwa January gwakatandika wakati awo tutwala abasitole eyo tugamba kale fenga CBM tusobola okumusupportinga oba tusobola okuwa sente tusobola okumuyamba asobola afuna obujjanjabi Kosu Hospital. Akakasizza nga bwe bagenda okusasula obujjanjabi bwa Nyakaisiki bwonna. Sente ezigenda okumulabirira Kosu oba ez'obujjanjabi CBM yegenda okuzisasula zonna zinaaba zeetaagisa. Mbwera ne bw'anaaba amaze okulongoosebwa baakusigala nga bamuwa obuyambi bw'aneetaaga. Tomanyi waliwo ebintu ebitaagibwa katugambe waliwo ekikyanze bawankyetaaga kukola kino okutereeza kino nakiri zonna sente zonna ezikwata ku Zahara CBM ejja kuzisasula. Dr. Naomi Leah Kekisa ng'ono yakoze ogw'okulongoosa Nyakaisiki nga tannatandika mulimu atutegeezezza ng'okulongoosa kuno bwe kugenda okubaamu emitendera gya mirundi 2. Mu Luganda nandi kiyise kutikkula. So tugenda kutikkula kizimba. Tukijjeko bwe tumala okitikkula tuteekewo tuzzeewo eryandibadde eggumba eddamu erifaanana ng'ery'omuntu owa bulijjo. Eryo tulijja mu kigere ky'omuntu kuba mu kigere mulimu spare. Oluusi nno tuyinza okukola mu mitendera 2 ne tukolako ogumu leero okusinziira ku kye tusanze ne tumuleka n'asooka awona ne tukola ogwokubiri nga bwayiseewo akabanga ng'emyezi nga 3-4 ng'awonye. Naye mu bantu abangi tutera okikola omulundi gumu mu lunaku lumu. Kyokka mbu olw'okuba ekizimba kibadde kikuze nnyo kyakubatwalira akaseera akawerako nga bakirongoosa. Ekyo kiba kitutwalira ebbanga nga essaawa 8 ssaawa 10 oluusi n'okusukkamu kisinziira ku kukalubizibwa kwe tufuna. Mu kiseera ng'amaze okulongoosebwa omusawo agamba nti waakusigala nga bamulabirira okutuusa mu kiseera ng'asobola okwewanirira. Mu nnaku ezisooka ffe tuba tumulabirira. Talina kinene kyakuteekamu ye nga ye naye bw'agenda awona tujja muwa instructions oba ebiragiriro by'alina okugoberera. Twagadde okumanya oba nga waliwo obusobozi bw'ekizimba kino okudda. Omusawo agamba nti kino kisinziira ku ngeri gye kibaamu nga bamaze okukijjako. Bwe tumala okukijjako tujja kikebera tumanye type ki oba kika ki ekyo ekizimba. Waliwo ebika ebibi n'ebika bye twandiise ebirungi yadde si birungi naye ebirungi biba tebikomawo ebibi bye tusuubira nti biyinza okukomawo. Tusobodde okwogerako ne Nyakaisiki nga tannatwalibwa mu ddongoosezo n'atutegeeza nga bw'ali omweteefuteefu okulongoosebwa newankubadde ng'okutya tekubulamu. Emyezi gino gyonna badde nindiridde luno olunaku naye ndi musanyufu nti lutuuse obulamu bwange bugenda kufuuka. Agamba nti olwategeezebwa nti yali waakulongoosa ebiseera bye ebisinga abadde abimalira ku mitimbagano ng'anoonyereza ku ngeri gye kikolebwamu ekimwongedde obweraliikirivu. Mbadde nga nzija nkola research okumanya ki ekibeerayo mu theatre engeri gye bitambulamu bwe binaabeera kireme kuba kipya mu maaso gange nga bamaze okunnongoosa. Nyakaisiki era yeesunze obulamu bw'omu maaso ng'amaze okulongoosebwa. Okusookera ddala nga neegomba okukola kuba opportunities zibaddengawo naye nga zigenda ku lw'embeera yange nga ntya nga n'oluusi abantu batya okunkozesa. N'ekirala kuba buli lwe mbadde mputa abantu basigala boogera
abamu bansekerera. Nyina yagamba nti olunaku luno aludde ng'alulindirira olw'okuba bo n'essuubi lyali lyabaggwamu dda. Era bbanga lyonna tuzze tusaba paka Mukama bw'akoze eki bw'akikoze ne kituukirira. Wabula mpulira essanyu munda mu nze kye mbadde nnindiridde okumala ebbanga Mukama yakikoze eki.